government ekitongole kya Amnesty Commission abaana babatwalira forms mukomera ne baga musaininge wano mugambe nti mwali mu declaring olutalo ku government era nti kati musazeo nti mugenda kudamu kuyekera government ebasonyiwa. Bana abantu naddala ekyasinga okubamenya kwe kulaba nga bagenda mu kooti za bulijjo. Okay, high court mu mateeka tugamba nti eina inherent powers. Yali badde vaayo kooti enkulu negamba bana abantu bateebwe ku kakalu kaayo naye ne bagaana. Kooti ensukulumu nefuuka kyesirikidde. Kati abaana ne bagamba kati tukole ki? Saagala omuntu yenna akugambe nti era yateeseza simanyi biki ebyo tebiriyo kubanga era nga bwe nkugambye engeri bano gye bavuddeyo ne bali gye baavaayo ate ebbanga lyonna nga bwogambye mbadde nga mbakyalira buli lunaku buli lwengendayo bagamba wiiki ewedde wabadde wano omusirikale gundi wiiki eri wabaddewo gundi era nga bababulira kintu kimu kyokka okubata mulina okusooka ne mukkiriza emisango. Mbeera gy'obeeramu oluusi ye determininga butya bwe weeyisa nga bwe nkugambye tugezezaako kukola kyonna kyonna mu mateeka. Bana ne bakulaga nti amateeka tegalina kye gategeeza. Kati buli omu akimanyi nti bano abantu tebalina musango. Naawe kennyini ambuuza bino ebibuuzo n'omulala bw'omubuuza Machete alina musango ki tajja kugamba nti talina omusango. Okay, era bavuddeyo ne bagamba kale tukkirize nti twalina ebyokulwanyisa twalina zibomu twalina ki naye nga buli omu akimanyi nti tebalina ebyo ebintu kubanga singa balina ebyo ebintu already baali badde babawozesa. Nyinimu bw'aba waali ewaka ebintu biba bitambula bulungi nnyo. Baba bagenze ku safaari biyinza okutambula naye tebiyinza kutambula nga bwe yali baddewo. So kituufu nti tumusubwa twalyagadde nnyo abeere naffe tutambule naye era nga bwe ntera kugamba ffe tuzimba institution tetuzimba bantu. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osibyeyo otya no weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo. Kulikayo anyuse akyakola genda maaso. Dakiika ziri 3 ezakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero naku ziri 5 mwezi gwa 8 2026. Abafunye ebizibu nyongera okubasaasira n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Olunaku olwaleero mu studios nina Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform si mulala ye David Lewis Rubongoya ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina. Mwami Rubongoya ndowooza y'omu ku ba Secretary General kuba nalabayo n'ali mu kibiina ky'NRM nalabayo munnakibiina ky'NRM ng'agamba yaliwo NRM naye nga yali munnabyabufuzi ng'agamba ku ba Secretary Generals bakyalabye mu bibiina bw'omubuuzaayo abatonotono Rubongoya tasukka kyakubiri oba kyakusatu. N'awa n'ensonga. Namulaba yalina akayintaviyu kaaliko nga ekimuleetese ekyo nti omulimu gwa Secretary General mu bulambulukufu omuntu oyinza okuba togumanyi gwonna naye ffe tugukazaako nti ye Ssaabawandiisi oba omuteesiteesi w'ekibiina. So emirimu egisinga gyonna egitambula mu kibiina gisookera mu ofiisi ye n'obuvunaanyizibwa bwonna eri bannakibiina busookera mu ofiisi ye. Kati awo mu buvunaanyizibwa we tugenda okusimba essira olunaku olwaleero n'okusinziira ku kyabyabufuzi oli gwe sijjukira kye yayogera nti obuvunaanyizibwa obwo Mwami Rubongoya abututte ne bw'oba tosiima osiimako era abadde kyakulabirako nnyo ndowooza eri bannakibiina kyakulembera ekya National Unity Platform nti buli obuvunaanyizibwa bwonna obwetaagisa okuleka nga taliiwo naye sijja kukya si kyenjagala abeere naye siwulirangako nti yalwadde buli kaseera omulaba ng'akola emirimu oba oluusi abamu obugonvu n'akola kyesaagala abeere nti ebikwatagana naddala ku bannakibiina abikola abanoonya obukulembeze woofiisi yeera ye bavunaanyizibwako n'alyoka asindika mu bukiiko obulondesa n'obusunsula ebifo ebikibiina gye kinaasinziiranga okusimba amakanda
era yalina okubeera kuba secretariat nsiba nkibagamba the secretariat yeba evunaanyizibwa ku ndagaano y'ekibiina n'abantu gye tuyita manifesto. So mu manifesto omwo mwe mubeera buli mwe mubeera buli kibiina kye kigenda okukola. Kati ng'omuntu avunaanyizibwa ku bintu ebyo ye secretary general. Manifesto yaffe wano egamba bweti tukole bwe tuti, gundi ne gundi na wano egamba bweti tetukola, gundi ne gundi fuba okulaba nti ebyo tebikolebwa. Bano ne bano tulina okubafuna, genda obanoonye batwegatteko byonna mu ofiisi ye. So olunaku olwaleero ekimumpisizza y'ensonga y'abasibe bo oba abayitibwa ba political prisoners okuviira ddala ndowooza mu mwaka gwa 2 akalulu kali akaggwa ekisanja kiri so si kino ekisembyeyo kino kye twakamalako naye kiri wakyaliyo abasibe okuva mu kibiina kyabwe abakyali mu makomera era waliyo n'abatamanyikiddwa gye bali mu kibiina kyabwe naye ebyo byonna mwami Rubongoya omulabanga afaayo. Bangi bateereddwa ku bukalu bwa kkooti n'abalala baavuddeyo kaakati wakyaliwo abapya beyansuubizza okumpa twali bakubeera nabo ndowooza ku bbalaza naye ne wabaawo ebikyatereezebwa naye we nabadde njogera ye naŋŋamba tegeka tujja kubabawa bajje boogereko bye mwagala okubabuuza. Njagala kulamusaako ssebo lamusa kubawuliza ba Lubogola Simba tutunuulire ku nsonga ekyo we kibanga weekiri then ki ekinaddako era enteekateeka zikyatambula zitya ku nsonga z'abannakibiina abali mu makomera n'abatyabuzi abatamanyikiddwa gye bali. Lamusa kubawuliriza. Abatuwuliriza mwena n'abatulaba ku mikutu mbalamusiza mwena mu linnya lya Mukama Katonda waffe. Abasiraamu tugamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Ola tugamba Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era zembeera zeewaawo. Abantu baffe tubeebaza kubeera nga gye bali batambuza obulamu balwana eggwanga lyaffe nga bwe mumanyi si byangu naye yembeera gye tutambuliramu eyo. Nga eddoboozi lyange ku maloboozi ga bannayuganda bonna okulisa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okutuuka ku matikira ag'omulundi ogwa 33 era kyali kirungi nnyo okulaba nga Katonda amukuumye n'amuwa obulamu up to now era tumusabira ayongere omukuuma alamula Obuganda. Abantu baffe abamu bavudde mu makomera boyogerako mwenda abaana abo nga bwe mmanyi babadde mu makomera kubanga erikunuukiriza ku myaka 6. So kibadde kiseera kinene nnyo libadde banga gwanvu nnyo nga bali mu makomera eyo ag'enjawulo naye nga boogambye bangi nnyo bakyaliyo. Twasembayo okubala nga tulina abantu 13 abadde mu makomera akati bojjako 9 enamba ogiraba nti ekyali waggulu nnyo. Of course abamu babata abalala nga bwe babakwata. Kyova olaba list yaffe tubeera tujja update nga buli kiseera muba mukyayogera nti kati bakendedde bwe bati n'owulira nti ate bakuteyo abalala n'ebirala bwe bityo naye bano bavuddeyo era twebaza Katonda nti bavuddeyo newankubadde sifa abasanyufu ennyo kubanga ffe obadde oyogera kuvunaanyizibwa bwawe nga secretary general ngezaako kubanga ffe tukkiriza mu buweereza ng'ennono yaffe kuzimuze tutambulirako era sinze nzekka wabula abakulembeze baffe bangi nnyo mu kibiina n'abo betuwa obuvunaanyizibwa bafaayo nnyo okulaba nga bakola obuweereza mu positions ze babeeramu naye twali agadde nnyo okukola obuvunaanyizibwa bwaffe mu system etambulira ku mateeka. Kyesobola okugamba nti singa twali mu ggwanga eritambulira ku mateeka twali badde wala nnyo nga NUP olw'ebyo bye tugezaako okukola. Nali wano ne nkugamba nti kyanaku nnyo ng'akalulu kaggwa kale aka 221 bwe kaggwa ne bakabba ne bakola byonna twewaayo ne tugamba kati twetegekera akalulu akaddako ne tuzimba structures ne tugezaako kunoonya bakandidate ne tuteekayo obukiiko bwaffe mu districts ez'enjawulo mwatu ne tuteekayo n'ebitebe byaffe mu regions ez'enjawulo ne tuteekayo offices abantu ab'enjawulo n'ebirala bwe bityo naye njagala kukubulira mu myezi 2 oba 3 byonna byali bisaanyizibwawo ebisinga. Nga mwe mugezaako okutegeka kye mulina okukola mu mateeka oba wasaba wandiisi w'ekibiina oba oli
mobilization nga gwakungira ekibiina oba ng'oli organizing secretary oba kikyona kyonna gwe n'okola obuvunaanyizibwa bwo singa tuli mu system etambulira ku mateeka nga bwe nkugambye twali badde wala nnyo naye mugenda ne mmala ebbanga nga muteekateeka ebyo byonna byonna okulaba nga mugenda mu kalulu naye ku ssaawa esembayo mwatu ne bajja byonna ne babisaanyaawo n'owulira ate offices bazilumbye ne bazimenyamenya bakandidate ne babagula abalala ne babasiba abalala ne babawangangusa ate obukiiko bwe mutaddeko obalabanga mu kalulu kana akaggwa nga babayita okay ne babaforcinga first of all okugenda ku press conference ne bagamba nti fe NUP tuyivuddemu baana ebirala bwe bitugenda kati abamu obalaba bavuddeyo ne bejjusa ebyo nabe bakola so bwe buziba obuliwo kati kyekimu ku baana abo mwenda bavuddeyo nga tugenda ku nsonga y'abaana obadde odduka buli kaseera wabaawo NUP gw'oba otegedde bamukutte talabika nemukolagana ne banno bakulembeze banno mu kibiina ne mulaba nti nno abamu bavaayo ku police bondi abalala bagenda mu kooti ne bavaayo ku bail naye bano abaana abateereddwa nti wabaddewo okukkiriziganya era abaana bano ne basonyiyibwa kino njagala okirambululira abawuliriza okuteebwa kw'abaana bano mitendera kyejo ejayitiddwamu baani abeetabye mitendera egyo we ziba nteeseganya bwe kuba kukkiriziganya mu kibiina kyammwe kyekyavuddeyo bantu sekinoomu bannabyabufuzi abamu nga bwe tuwulira mitendera ki ejayitiddwamu abantu bano kuba abasajja bakulu wadde bayitibwa abaana abasajja bakulu bano kale nga mulimu n'abavubuka ejayitiddwamu okutuuka okubanga bateereddwa mu nteebwa ey'ekisonyiwo ekisooka tusooke tutegeere nti bano abantu tebalina musango n'okuba nti twabagamba nti mu kalulu akaggwa aka 2021 we twaviira mu kalulu ako twalina abantu abasuka mu 4,000 abali mu makomera g'enjawulo ne tulwana nnyo beiru bondi biki ebyo ne bavaayo abasinga mu kalulu kano aka 2026 tubadde n'abantu abasuka mu 3,000 be bakwata era abamu nga bwengambe bakyaliyo naye twagala kwebaza bannamateeka baffe abafuba nnyo okuyamba ku bantu abo okulaba nga abamu tubafunira bondi beyiro n'ebirala of course kibeera kitwala ssente nyingi obudde bungi n'ebirala bwe bityo kati ku group eno onajjukira nti bano abantu baali bangi nnyo okay ne bagenda bakendeezebwa naye ekibinja ekyasooka kyavaayo abo abavaayo abalimu Olivia Lutaya n'abalala nabakakibwa okukkiriza emisango gye bataza ne bapleadinga guilty kooti y'amagye era ne basingisa omusango ku plea yaabwe nti tukoze omusango fena gwe tumanyi tebaza kubanga mu nkola y'amateeka state oba gavumenti yalibadde leeta obujulizi mu kooti negamba obujulizi obuluma bano abantu bwe buno ekyo tekyaliwo instead government kyeyakolanga nekyebadde ekola ku bantu bano kwe kusindika agents baayo mukomera buli kiseera nga bagamba bwe muba temukkiriza egyo emisango temugenda kuva mukomera so bali bakkiriza emisango era onajjukira nti bwe bamala ogikkiriza ne baconvictinga ebbanga lyayita ttono General Museveni n'awandika ekiwandiiko n'agamba mbasonyiye era ne bavaayo abasinga bwe bavaayo kola olunaku ne basibira regimu yennyini ne bawamba ng'egezaako batwala kyankwazi n'ebirala byonna mwabiraba ebyaddirira mwannyinaffe Olivia Lutaya n'abalala batonotono ne babaddukako ne bajja ku kitebe era ne beegatta ku mugendo gwa NUP People Power ne basigala nga batambula naffe abalala mwabalaba era abamu bayokya ng'enjogera bweri era kati bali balaba ku zi media nga beetonda baagala abantu babasonyiwe olw'ebyo bakola kaakati group eno abantu mwenda baasalawo nti ffe tetugenda kukkiriza emisango gye tutaza bano omwenda onajjukira nti ba Olivia Lutaya bwe bakkiririza egyo emisango kati almost emyaka egiyise 2 kati bano bamazeyo extra 2 years nga bali ku nsonga emu mutuwozese bwe muba mulina obujulizi twatuuka time fena ne tusanyuka nnyo bakoota ensukulumu esazeewo emisango gyonna egibadde mu kooti y'amagye egikwata ku bantu ba bulijjo gigibweyo gitwalibwe mu kooti za bulijjo fena ne tusanyuka ne tukuba mu ngalo era koolwo olunaku munajjukira bannamateeka bagamba kati kiwedde abantu baffe bagenda kuvaayo mu makomera fena ne tusanyuka naye njagala kukubuulira from that time eyo decision bagiwanga 31 omwezi ogwa January
2025 omwaka mulamba ne guyita ng'abo abantu fayiro zaabwe tezinatwalibwa mu kooti za bulijjo more than a year kati wetwogerera gibadde kigenda mu myaka 2 almost. So bano abantu netwewuba buli wamu netwandika ebbaluwa netwandikira Ssaabawolereza wa gavumenti netwandikira DPP netwandikira Ssaabalamuzi bonna netubagamba lwaki temugoberera kiragiro kya kooti ensukulumu emisango gy'abana ne mugitwala netugenda mu kooti za bulijjo netuteekayo bail applications. Kooti za bulijjo ne zitugamba nti bano abantu fayiro zaffe zaabwe sifa abaziina ziri mu kooti y'amagye. Bwe tugenda mu kooti y'amagye gamba kooti ensukulumu yagamba bano abantu tetusobola bawozesa kati babadde awo nga tebalina fayiro tebamanyi fayiro yabwe weri. Naye njagala abantu bajjukire nti si be bano bokka abali mu situation eyo newakati bano bavuddeyo naye tukyalina abantu bangi nnyo abamu bali Kigo abalala bali Luzira apa nga emisango gyabwe giri awo tebali mu kooti y'amagye tebali mu kooti za bulijjo. So nga bwe nkugambye gavumenti ya Museveni esigadde esindika abantu buli kiseera ne babeera nga batuukirira bano abaana nga babagamba bwe muba temukkiriza gino emisango temuliva mu kkomera. Time bwe yatuuka ne basalawo nti bakkirize emisango era ne bagenda mu kooti abamu ne bapleadinga guilty. Ffe kye twakola ng'ekibiina kubanga tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti tetusobola kusindikiriza muntu nti vaayo okole ki okkiriza omusango tetusobola kusindikiriza naye era tetusobola kuziyiza kubanga embeera kati tukimanyi nti si byamateeka kubanga ordinarily nze ndi munamateeka ordinarily twali bade tugamba semateeka enyingo ya 28 gamba omuntu aba entitled to a fair and speedy trial. Akagambo speed kali very important nti omuntu bwaba government bwebegamba nti yazza omusango muwozese mangu amanye feti ye naye bw'oba omaze emyaka 6 mukomera nga tolinya mu maaso g'omulamuzi nga tebaleetangayo mujulizi n'omu okukulumiriza nti wakola kino bakiri kakati tubeera mu ggwanga ki. So kiva olaba abantu abo tetubasindikiriza kubanga conviction ya buli muntu ebayanjawulo era nga abaana bola bwe bagamba nti ffe tetugenda kukkiriza emisango gye tutaza okutuusa bwe balaba nti tekina gye kigenda ne basalawo okukkiriza emisango era bwe bagenda mu kooti babagala ekyo ate kooti nereeta akakudi akalala yo baloya b'amagye ne bagamba kakati bano tetugenda kukkiriza nti bakkirize emisango instead tugenda bawa amnesty mateeka kiba kitegeera kisonyiwo fasobola oba okkiriza nti wakola emisango gyanagomola newakwate ekyenjawulo tokikolera wali mu maaso g'omulamuzi nti napleadinze guilty era ne baconvictinga on your own plea. Wano government ekitongole kya Amnesty Commission abaana babatwalira forms mu kkomera ne bagamba musayinge wano mugambe nti mwali mu declarinze olutalo ku gavumenti era nti kati musazeewo nti mugenda kuddamu kuyeekera gavumenti ebasonyiwa era bwe kitibwe kyatambula. Abantu bavuddeyo bannabyabufuzi bagamba enteeseganya ezimu twazirimu abamu bwe mwali ebiseera 2 naye ne bava mu kibiina mulimu ne bannabibiina ebirala abagamba nti ffe tubadde mu nteeseganya era nga bagamba enteeseganya zino tuzibaddemu okulaba nga abantu bano bateebwa ku mbeera eno. Ekyo kiri kitya mmwe mubadde temufaayo mubadde ekirala omuntu bw'ateebwa ku Amnesty obulamu bwe bukyuka sigamba nti ayinza okulwala obafa naye ebintu ebimu byalina okukola bisalikako mu kibiina omuntu mulimu ebintu ebimu byabatasobola kukola byatakkirizibwa kukola oba oliraawo okwenyigira mu byobufuzi n'ebintu ebirala by'oyinza okubuulira kubawuliriza. So embeera eno eri etya tusookere wali abantu bano abagamba nti ffe tuze twogerera abantu bano baveeyo. Ekyo kiri kitya ku ludda lwa NUP naddala nga gwe Secretary General alabibwa entakera nga kumpi buli awali omusango gwa munnakibiina kyobaawo? Well, ekisooka nakugambye nti faso si kituufu. Of course waliwo abantu ababenoonyeza ebyabwe ne balowooza nti mu Uganda kati oba oyagala relevance oyogera ku NUP era obalaba babeereyo ne balaba no basekerera kubanga babanoonya relevance banoonya kyonna kyebabogerako ne basalawo okwogera ku NUP. Naye nga bwe nkugambye abasajja ba regime batandika dda nakugambye kati kyotegeeza bwe bateeseza ne Bolivia kuvaayo mulundi guli kubanga ne luli bwekityo bwe kibadde abantu tebazikiza
basigala nga bagamba bana abantu nga bwe bali boogera ne ba group yasooka basigala nga boogera ne group eno eyokubiri nga bagamba mukirize emisango tubate bwemba temukirize emisango tetugenda batta era yebadde condition ebbanga lino lyonna so eventually nga bwe nkugambye buli omu alina breaking point ye bana abantu naddala ekyasinga okubamenya kwe kulaba nga bagenda mu kooti za bulijjo okay high court mu mateeka tugamba nti erina inherent powers yali badde vaayo kooti enkulu negamba bano abantu bateebwe ku kakalu kaayo naye ne bagaana kooti ensukulumu nefuuka kyesirikidde kati abaana ne bagamba katukole ki kale katutambule ne bano kiboogera kye babadde babagamba emyaka gino gyonna ne bagamba kale eventually katutambule bwe tutyo so teri saagala omuntu yena akugambe nti era yateeseza simanyi biki ebyo tebiriyo kubanga era nga bwe nkugambye engeri bano gye bavuddeyo ne bali gye baavaayo ate ebbanga lyonna nga bwogambye mbadde nga mbakyalira buli lunaku buli lwengendayo bagamba wiiki ewedde wabadde wano omusirikale gundi wiiki eri wabaddewo gundi era nga bababulira kintu kimu kyokka okubata mulina okusooka ne mukkiriza emisango ekyokubiri oyogedde ku implications kituufu implications zibeerawo ne kubali abakkiriza emisango kubanga oba ofuuse convict ne bana bawa amnesty implications zibeerawo kubanga obeera okkiriza nti wali okoze omusango gwanagomola n'ebirala bwe bityo kyova olaba abantu baffe buli kiseera tubagamba nti basigale ku struggle basigale nga bakola kyetukola kubanga bwe tuba tumaze okuwangula ebyo tugenda bireversinga convictions ezo zonna zigenda kugibwawo n'ebirala bwe bityo bw'olaba mu mawanga agaakulaakulana ne UK naki waliwo abantu be baateekako emisango mu myaka egyo egyedda n'owulira nti kati Queen oba King wa Bungereza babadde bavaayo nga bapadoninga abantu oba nga babajjako emisango egyabateekebwawo emyaka egyo so bano abantu baffe abateekebwawo abakkiriza egyo emisango ne bafuuka convicts they will not be convicts forever eggwanga bwe lina baliteredde ezo convictions zigenda kubeera quashed zijakuba tezikyaliwo zijakuba tezikyayimiridde kubanga buli omu akimanyi bulungi nnyo nti tebalina kyamu kyonna kyonna kye baakola mu mbeera eyo ku mbeera eyo bateekebwako olw'ekisonyiwo tekinafuya abantu bano abavudde mu makomera era gwolowooza kiyinza kulekawa bano abalala bannakibiina abayinza okubaamu n'omutima ogwo tekitiisa n'abalala okutwala sitwago gy'oyogerako mu maaso nedda Mandela yatugamba nti anyigiriza yasalawo olutalo butya bulwanibwa so ate ndowooza n'omuwandiisi omu w'ebitabo kino kye be yagamba nti ebinyonyi bwe biyiga okubuuka nga tebikoze eki without patching nti ne shooters must learn to shoot without missing kiba kitegeeza nti embeera gy'obeeramu oluusi yedetermininga butya bwe weeyisa nga bwe nkugambye tugezezaako kukola kyonna kyonna mu mateeka bana ne bakulaga nti amateeka tegalina kye gategeeza kati buli omu akimanyi nti bano abantu tebalina musango naawe kennyini ambuuza bino ebibuuzo n'omulala bw'omubuuza Machete alina musango ki tajja kugamba nti talina omusango okay era bavuddeyo ne bagamba kale tukkirize nti twalina ebyokulwanyisa twalina zibomo twalina ki naye nga buli omu akimanyi nti tebalina ebyo ebintu kubanga singa balina ebyo ebintu already baali badde babawozesa so tekina nze mu ndaba yange tekina bwe kinafuya abo abantu first of all obalabye bavuddeyo babadde ku kitebe era kyekisinga obukulu ekyo tubadde tubagamba ebbanga lyonna bwe batutegeezaako nti decision baagala gikola amagezi ge twabawa gaali bwe gatyo bwe mba musazeewo tetugenda bajajinga tetugenda basalira musango era bannayuganda tebagenda basalira musango naye twabagamba ekintu kimu bwe muvaayo engeri gye muneeyisa yegenda oditamininga abantu bwe batunulira bwe muvaayo nga mwogera ludica abantu bajja kuba tebabategeera bwe muvaayo nga mukyanyirire ku nsonga ze mwaliko mujja kusigala nga mutambula n'abantu era abantu bajja kusigala nga babeesiga era ndowooza okiraba bano abantu already olabye abantu bali contributingira sente okubayambako okulaba nga obulamu babutambuza n'ebirala bwe bityo so saagala omuntu yenayena yeeralikirira ekyo kakati kanjogere ne kino tiwaliwo abantu abakyaganye okukkiriza ebyo ebintu processes ezo abantu abo nabo bazira era twongere okubabanja twongere okubasabira tulina abantu baffe bali mu makomera abawaiswa mufumbiro ba Edi Mutwe
bakirewo Kivumbi, ba Gaddafi Mugumya, ba Samu Smart Wakabi, Bobby Yanga ngabwe mbategezeza oyo bamusalira no kumusalira tusubira agenda kuvaayo no Olivia ne Sauda Madad. Nayo no muwala gwe bayita Kaija Doreen for example akyaganye yagamba nti mumpozese. So abo nabo bakyaliyo. Sagala abantu balowooze nti buli omu akiriziganya n'ekyokukkiriza emisango. So abo ngabe kugambe kisinzira conviction y'omuntu fete twabakaka tu era banamateeka baffe tubagamba mugende mu bategeeze implications bw'oba okkiriza emisango kitegeeza ki, amnesty etegeeza ki, rights kizoba ofiiriddwa, opportunities kizoba ofiiriddwa, naye bw'oba okola opportunity cost osobola okufunamu ki, osobola okufiirwa ki. So that bakola informed decision. Okay, we batuukira okukkiriza oba obutakkiriza buli omu abeere nga alina information emala. Yeah. So nabo gye bali abantu abo njagala abantu bakitegeere era bongere obasabira, bongere obasupportinga, bongere obayambako mu buli mbeera yonna. Kino kiyinza kulekawa ekibiina mu mbeera bweti kubanga opponent wo yaba akozesa buli strategy yonna ekunafuya. Kati abali ebweru we balaba bino kirekawa ekibiina n'abo abaagala okyeyongako. Kitya kubanga buli tebatya okukiyingira n'okukola activities zaakyo abakirimu kubanga bano bateekeddwako emisango gye batazza ate ne babakaka okugibakkirizisa ate ne wabaawo ne implications ezibajjirako. Anti kyenjagala otegeere nti abantu abayingira struggle babeera bamanyi challenges ezibeeramu. Okay. Buli kiseera tugamba abantu nti bw'oba oyingidde struggle naddala mu ggwanga lino ng'olwana nakyemalira suubira ebyo byonna byonna okufa, ogenda mu kkomera, okuwambibwa, okutulugunyizibwa, okuwanganguka n'ebirala bwe bityo. So ate njagala kutegeeza nti mu buli ggwanga lyonna lyonna abantu basigadde nga balwana newankubadde ebyo byonna bibeerawo. Ne mu Uganda kyova olaba abantu bano babasiba emyaka emeka twogera ku myaka egibadde gigenda kwera 6 naye walaba ekyali mu kalulu kano akaggwa akawedde. Abantu ba multiplyinga abantu betwalina kulwaliza ffe newankubadde of course eventually bafutyanka ne batubba naye walaba abantu nga beyongera bali times 2 oba times 3 abo abaali benyigira mu struggle mu 2021. Kitegeeza ne bwokola ki ne bwoteeka abantu mu makomera ne bwosiba abantu n'obawamba n'okola ki abantu abamanyi kye baagala bajja kusigala nga beeyuna ku mugendo gwa struggle ebanunula kubanga kino kye bali mu si kinyumo. Abantu waliwo ebibaluma. Okay, abasuubuzi balaba embeera yaki y'emisolo. Abantu baffe balaba amakubo bwe gafaanana. Abantu baffe bamanyi embeera eri mu masomero, eri mu malwaliro n'ebirala gye buvuddeko olabyo minisita Museveni gwe bayita Balamu. Ebbanga lyonna lyonna tubadde twogera ku bizibu ebyo era walaba opposition ne leaders of opposition ne bagezaako okutambula okugenda mu malwaliro ago okulaga ensonga ezibeerayo naye nga buli tugezaako okugendayo amagye gajja ne gazibikira nga tegaagala tulage. Naye kaakati ndowooza oyo Balamu n'abalala bali mu confirminga, in fact bali ku manifesto yaffe bali mu confirminga kitubadde twogera nti government eno nzibi, government eno enyagulula buli kamu konna tegenda kuweereza abantu. Ebyo byali mukola just kubi exposinga tekigenda kukyusa buweereza mu ggwanga lino kubanga we batuuse tebasobola na kukyusa kintu kyonna. Amakubo gagenda sigala nga mabi, obuli bw'enguzi bujja kusigala nga we buli, amalwaliro gye gajja kusigala nga mabi, ebyenjigiriza tebigenda kukyuka kubanga ye DNA y'abano tebakyayina. Omanyi tulina point of satiety. Omuntu asobola okutuuka ku level nga ne bwakola ki tasobola kukyusa kintu kyonna. So government eno ya Museveni ne bwakola ki takyasobola kukyusa ku mbeera y'obuweereza obutuuka ku bantu ba bulijjo. Ampuliriza omulungi programu Lutindo katuwumulemu n'oluvannyuma tukomewo. Lutindo tukyagenda mu maaso. Muganda wange Haji Sennabulya owa Classic Mitex awo Kaleerwe webale okuwuliriza webale n'okuweereza. Muganda wange omwavu ayagalwa nnyina eggomba kyaya naawe nkutumiddeko nnyo. Bob Paul Mpiima chairman wa Bibanja Owners Development Association office eyo bangambye ne Ssaabasajja yagyongeddemu amaanyi okusobola okulabanga oyamba abantu ku nsonga z'ettaka. Nkutumiddeko nnyo Makerere awo Kavule opposite ne Tosha webale okuwuliriza.
nze Walusimbi Evans mu studios nina Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya tutunuulira ensonga zaabo ba political prisoners abaweereddwa ebisonyiwo abateereddwa mu bwenkanya abakyaliyo n'ababuze. Mwami Rubongoya, ensonga zino bwe ziba zitambula bw'otunuulira ekibiina kya National Unity Platform kumpi ezikwatagana ku bya kkooti n'ebirala omusibe bwe bamutwala embalala Rubongoya ogenda omulabanga gyali, oba mutwala eggulu omulabayo, bamutwala oba nsala eri ku Malaba ku Busia Rubongoya yewuuyo ne banne. Naye ebyo byonna byetaagisa obudde ne byetaagisa n'ensimbi. Njagala kubuuza Mwami Rubongoya, ekibiina kya National Unity Platform opponent we yenna bw'abanga asobola anoonya buli ango yonna okusobola okulaba nga akunafuya n'obanga akufunako win, ebyo byonna ne mu politics mu ebiri. Mwami Rubongoya, sente zino zonna ze mukozesa abasibe bali Gindi ne mugenda, bali Gindi ne mugenda, bali Gindi ne mugenda ne bannamateeka. Naye bw'otunuulira ekibiina, ebintu ebiyinza okumanyibwa mu mateeka ng'ekibiina bye bisobola okujja mu ssente. Nti omubaka wa kibiina bwe kiba kirina ababaka ba paalamenti, ababaka abo babaako akasente ke bazza eri ekibiina, naye National Unity Platform olaba nga babaka si bangi. Ekyokubiri, ekibiina ekibadde kigatta ebibiina ebiri mu paalamenti ekya iPod omukago gulina ensimbi eziyambako ku gavumenti, ku kibiina ne zikola. Baali balina obuyambi obuva ebweru etteeka lyayita, simanyi oba lyabakosa oba bakyagenda mu maaso bali kutte batya. Ensimbi nga sinnagenda ku kyabudde na bungi bwonna bw'otambuza eyo n'okubalansinga woofiisi, obudde bwa woofiisi, ensimbi zivaawa. Sources ki ze mufunamu ensimbi okulaba nti mufuddeyo? Mpulira ne ku gundi ku nkuŋŋaana z'abannamawulire, twayambye ono, abaana be twabayambye, abagundi twayamba, ab'omusibe gundi tubayambye. Ebyo byonna ensimbi ng'ekibiina muzijjawo. Nze ekisooka kutegeeza nti tukozesa ssente nnyingi newankubadde regime bw'ebeera aba, kubanga ye regime wekozesa mitwalo 10, ffe tuyinza okukozesa 100, nusu 100. Oba ntegeera mitwalo 10 mukozesa siringi 10, ate ne tubeera ne impact esinga ya regime. Bwe bagenda mu by-election n'olaba budget yaabwe wenda wulira nti batadde mu miliyoni 5, NUP ng'oba oluusi teweza na miliyoni 15 babiri. Zetadde mu by-election ne tuwangula, era nga kyokka kye balina okukola kwe kubba akalulu. So ffe tulina discipline kubanga akatona ketubeera tufunye tukakozesa bulungi. Era njagala kugamba nti weewa kituufu sente ze twali tufuna mu mateeka bazitujjako. Era nakugamba olaba ne bwe twali tuzifuna twali tufuna ebitundu 12 ku 100. Naye laba bitwakola mu bbanga ettono nnyo nga tukozesa sente ezo. Bannaffe bye batasobodde okukola mu myaka 4 nga bo ate katukuwenjogerera bafuna 82%, ebitundu 82 ku buli 100. Olw'egwo omwendo gw'ababaka gwe bagenda mu maaso n'okufuna mu bumenyi bw'amateeka. Chovola abafubanya okubba akalulu ne babeera n'ababaka bangi n'ebirala nga bali mugezaako okulaba nga sente eziweebwayo parliament ebatwala biggest percentage. So sente sigenda kugamba nti tulina sources ziri awo. Actually n'abantu balowooza nti twali tufuna sente nyingi nnyo okuva ebweru ng'eteeka terinayita. Si kituufu. Sente zokka ze tubadde tufuna okuva ebweru ziva mu bantu baffe aba mu diaspora, bola bannayuganda bagenda eyo abeekunganya mu sente. Naye abantu ne regime obeera nerowooza tobawaliwo ebitongole oba ki ebituwa sente bwe zityo. Naye ffe tusinziira ku bantu. Era ne wano mu Uganda bw'olaba activities zaffe zitambula, ebiseera ebisinga kwe kutuukirira abantu. Naye bwe nga bwe nkugambye ziba sente ntono naye ne tuzikozesa obulungi okulaba nga tufuna impact. Kaakati saagala kugamba nti okutujjako sente ezo tekyatukosa. Olabe for example tubadde n'akalulu k'aba LOC.
tewalaba nga tukola mobilization eyaffe gy'omanyi ya NUP gye twali badde tukola singa tulina sente ziwerako. So bw'oba olina obusente butono nnyo bw'ofuna mu contributions eri abantu omaliriza nga priorities ozitadde ku ebyo ebintu ebibeera more important mu kiseera ekyo ng'ensonga z'abasibe n'ebirala bwe bityo. Naye twaleetaaze sente eziwerako okutusobozesa okusigala nga tukola emirimu gye twali tukola. Okay? For example, kimanyi twali twakagulawo ebitebe byaffe mu Western Uganda, mu Eastern Uganda, of course nekyekavule atuguddewo essomero. Twali agadde okubeera n'ekitebe kirala mu Northern Uganda. Twali agadde n'ebirala bingi nnyo ebimu abantu bye batalaba. Nakugamba nti twali 60% ya budget yaffe yali egenda ku nsonga za welfare, kuyamba ku bantu baffe abali mu buzibu, abali mu makomera, abavudde mu makomera, family zaawo abali mu makomera, family zaawo ababuzibwawo. Kimanyi tulina abantu baffe be tukyanoonya babuzibwawo completely and also era nga tulina okubayambako mu buli mbeera yonna. Naye projects ezimu ze twali tutandiseko zayimirira olwa fitina eyo gye bakozesa ne bayimiriza sente ze twali tufuna ng'ekibiina. So naye twebaza abantu baffe ababeerayo era obeerawo ku kitebe oli najja n'agamba ndeseeyo $10 ndeseeyo akakadde bwe bityo. Era abantu abo tubebaza nnyo kati ng'abano abaana abavuddeyo leero wali omukyala awangalira Australia mbadde simanyi nakumanyi naye yawulira kalanzi omu ku abantu bavudde mukomera ng'ayogera buti abasajja bwe bamukwata ne bamwambula engoye ne batwala piki ye ne bagibba n'ebirala. Kati n'asalawo asindike $3 million era yazisindise ne tuzikwasa muganda waffe kalanzi omu ku abavudde mukomera. So abantu tubebaza okuba nti buli mulamwa gwe tuteekayo ne tugamba kakati musondere kino abantu bavayo ne basonda. Biki ebirala ekibiina bye kisobola okuteekawo okuvaamu ensimbi oba biki bye mutaddewo? Amazima gali nti regime eremesa buli kimu kyonna kitwalitaddewo. Onajjukira kakati sofa amaduuka gaffe ge twateekawo for example okusobola okujjamu akasente akatonotono mu kutunda ebyambalo n'ebirala kubanga eyo that's one of the sources political parties mu nsi yonna kwe basobola okufuna akasente. Naye kirawa ne bwe tubeera n'amaduuka gaffe ne tugateekako bajja ne beera buli kimu. Onajjukira basooka ne bajjeeka Mocha bwe twali tukyali eyo ne babitwala byonna ziyambulera biki ne babitika ku kirole kya poliisi ne kati babireetanga. Ne bakomawo omulundi omulala ne balumba akavule ne balumba Kamocha ne babitwala. Ne mu biseera by'akalulu era ne bajja ne bakola kyekimu. Ne balumba ne offices zaffe ez'enjawulo ggulu n'awalala ne bajjayo byonna bye twalina. So amazima gali nti bye twali agadde okukola bingi nnyo. Ffe tulina ideas nyingi nnyo ezaalwadde zituyamba okulaakulanya ekibiina n'abantu baffe bamemba b'ekibiina mu mbeera eyo. Naye nakyemalira baagezaako nnyo okulaba nga buli wosobola okufunira sente ezo for example asibawo. Era ne sovereignty bill bwe bagireeta baali batagetinga ffe nga bagamba nti bana balina pikirabika oba oli abafuna sente okuva eyo wabweru w'eggwanga era ne bagamba nabo kati banyigire awo. Okay? So buli kimu kyonna kye bakola kiba kyagezaako okutulemesa. Naye omutima gw'abantu eyo revolution nalaba omuntu ng'akola akatambi era nenzikanya naye nnyo nti NUP omuntu ayinza ogiraba n'alowooza nti kavule. NUP siwe NUP idea people power idea eri mitima gy'abantu. So gwe ne bojja n'osaanyawo buli kimu n'otulemesa okufuna sente n'okola ki abantu bamanyi kye baagala kiri mu mitima gyabwe. Mwami Rubongoya ebyo byonna nga bitambula omukulembeze w'ekibiina tali mu ggwanga oluvannyuma lw'okulonda we kwalangirirwa na buli kati ekibiina kiyimiriddewo kitya ng'omukulembeze yes ateekawo abamusigira bwe yagenda yaleka mukyala Zedwiga ekiseera bwe kyatuuse n'amukyusa n'ateekawo mwami Nambeshi. Naye omukulembeze yenna bw'abeerawo ebintu bitambula. Njagala ombuulire ku status ku state y'ekibiina kati nga bweri oluvannyuma lw'omukulembeze okubulawo n'agenda mu buwaŋŋanguzi. Ekisooka president waffe era abatumidde abatuliriza president gyali mulamu kyekisingira ddala obukulu naye kyanaku okulaba nga president bannayuganda gwe balonda tali mu ggwanga lye. Okay? Ekyo nina okusoogerako olw'embeera
gye bamuteekako ne bateeka ne famire n'ebirala bwe bityo ate nga si ekaali mbuzibu obwo Dr. Kizza Besigye kye butwogerera okimanyi embeera gy'alimu kyetuwulira yali omulodi w'ekibuga Elias Lukwago omulaba embeera gy'alimu Sam Mugumi akatambi kafuluma gye buvuddeko embeera gy'alimu mugiraba n'abantu baffe bangi nnyo omuganda waffe gwe bayita King Zale batugambye bamukuba kuba ebigere ne byonooneka naye n'abantu baffe abalala bwe batyo so ku nsonga ya president waffe njagadde okutegeeza nti tali mu ggwanga si kuba nti tayagala kubeera wano okay naye lwa mbeera ate okirabye kati abantu bangi nnyo bali mu kudduka mu ggwanga bagenda mu buwanganguse ekyennaku ennyonnyonnyonnyo naye ekibiina kitambula ekisooka kubanga kati tubeera ku mutimbagano president ne tubeera nga twogerezeganya naye ku buli nsonga yonna yonna okay buli kimu kye tukola ne tubeera nga twogera naye amazima gali nti tumusubwa kubanga era singa waali omanyi nyinimu bw'aba waali ewaka ebintu biba bitambula bulungi nnyo baba agenze ku safaari biyinza okutambula naye tebiyinza kutambula nga bwe yali baddewo so kituufu nti tumusubwa twali agadde nnyo nnyo abeere naffe tutambule naye era nga bwe ntera kugamba ffe tuzimba institution tetuzimba bantu era president waffe kyova olaba akkiririza nnyo mu institution tubeera tugamba nti Uganda gye twagala Uganda empya we want to build strong institutions not big men and women twagala tulabe nga ebitongole bya government for example bili strong nnyo bisobola okwetengerera bisobola okuyimirirawo so newakadde president aliwo naye institution yo ng'ekibiina weeri kyova olaba tukola press conferences zaffe tukola activities zaffe nga bwe nkugambye singa tulina na sente twalibadde tukola ne tours ne tugenda mu ggwanga lyonna lyonna ate ekirungi kati emitimbagano gitusobozesa oluusi president okuvaayo n'asindika obubaka abantu ne bamuwulira okay ng'ayogera nabo ku mutimbagano n'ebirala bwe bityo newankubadde amazima gali nti twali agadde abeere mu ggwanga lye ate n'ekirala twali agadde omanyi byabakama tukyamubanja DR forms tumubuuza wasinzirira ki kulangirira bye walangirira ebbanga lyonna tubadde tubawandiikira so tulina neyo ensonga teri resolved so ekyalibadde kirungi nnyo kwe kukomawo kwe ate n'ekirala ne mandate abantu gye bamuwa n'agifuna netusobola ffenna awamu okutereeza ensonga za Uganda ntera omulaba nga ku butambi ng'agamba nkomawo essuubi weeriri erya president kozi ajja kukomawo ku kiseera ekituufu kubanga era waali tatudde muze mukiraba nga buli kiseera bagamba nti waliwo amapeesa ganyiga era n'ebibala ebigavaamu mubiraba mu mbeera eriwo ku ludda oluvuganya emabegako awo ebitongole ebibiina by'enjawulo byakuŋŋaana ku kitebe ekavule UPC, FDC, PPF n'abalala nga muliko ensonga ze mwali mulungamyamuko naddala ez'eddembe ly'obuntu n'embeera eyisibwamu bannansi nje mwemulugunya eri ekibiina ekiri mu buyinza akadde kano nga mmwe abali ku ludda oluvuganya ate abakulembedde ebyo oluusi we mukuŋŋaana bikomaawo kubanga lwaki nkubuuza kati abamu mu bibiina ebirala bakwatiddwa bibiina birabikanga mwami Besigye PFF yali yakatondebwawo n'akwatibwa ne pulezidenti w'ekibiina mwami Ssemujju kakati naye ali bweru n'abalala bagenda olowooza buno si bwe budde wadde buli kibiina ekivuganya bye tuyita ebyopposition buli kimu kirina endowooza yaakyo naye mulowooza nga mmwe abakulembeddemu ab'NUP si bwe budde okwongera okwekumaakuma ne muga nti yes mujje tukuŋŋaanye ku ndowooza ezimu tukwatire wamu ensonga eno tugigonjoole ekituufu kiri nti abo abali genuinely ku side y'abantu kubanga si bonna abagamba nti ba opposition nti ba opposition naye bonna abali ku side y'abantu tunyumya tumiitinga era munyumya mbunyumya ate mubeera nkyayogera nti tunyumya tumiitinga ne twogera ku nsonga ez'essimba era ne tubeerawo bye tukola awamu walaba for example wiiki ewedde nga ffenna awamu ebibiina ebyenjawulo tugenze eri akakiiko k'eddembe ly'obuntu okay era ne tugenda ne tubasinkana ffenna era mu lukiiko olwo twakiikirirwa honorable Jolette Kamushaba deputy president waffe
wa Western Uganda. Mwami Rubongoya bwe mukola ensonga ngezo bwe mwawukana tetulaba kiddako. Anti kati ensonga nkulu nnyo. Kyotegeeza bwe tuba tugenze mu nkiiko ez'enjawulo oba ne tukola press conference ez'awamu oba ne tukola strategies ezimu ez'awamu kiba tekigaseeko olabye solidarity kati for example kubanga bino tebikyali bya bibiina bya bufuzi kyo njagala kikutegeeza bwe bakwata Sam Mugumya ekyabagenda kukwata gwe munnamawulire olunaku oluddako bajja kukwata wa kibiina ekirala so bwe twogerera kati tebikyaliwo nti oli wa kibiina kino simanyi oli mu profession eno ffenna nga bannansi tulina okukwatagana kyetwali badde twogerako kati kwe kulaba nga ffenna tukwatagana ne tusooka ne tujjawo ekizibu ne tulyoka tudda mu bibiina byaffe ne tukompitinga naye ku ssaawa zino we tuli mu ggwanga lino nga ekiwamba abantu wekiri abantu batulugunyizibwa biki byonna tulina okukwatagana we either unite or perish. Waliwo ekkubo eriraga nti nno nga bwe nkugambye buli kiseera tukwatagana ku nsonga ez'enjawulo okay era ku nsonga eno ey'abasibe tubadde tukwatagana n'abo bwe tukyalinga endowooza nabo naye obuzibu ndowooza abantu abamu bakisuubira tebajja kulaba buli kibiina ekitali kya NRM nti tugenda kubeera nabyo naye okimanyi nti waliwo abamu abalina cooperation agreements ne NRM abamu bayinza okuba tebalina ndagaano za buwandiike naye nga byonna bino bakola balagirira ddala nti bali ku side emu naabo so ffe betukwatagana nabo beebo abakkiririza mu kyetukiririzaamu pozi n'ekirala tuze tubagamba nti unity gye tukiririzaamu ffe nga NUP just si abanabyabufuzi wabula abannayuganda kubanga banabyabufuzi batono basobola okubeera compromised basobola okubeera infiltrated bingi bisobola okutuukawo naye bannayuganda bo balina okulaba nga bali united oba balina okukwatagana ku buli nsonga yonna. Ekisembayo nja kuwayo ndowooza kuba essimu babiri naye ekisembayo akalulu keero si wano ng'ekibiina kya NUP kiki kye mwayigiddemu kiki kye mwalabye ekibulamu kiki kye mutunuulidde mu maaso nga musinziira ku kalulu k'ebyalo kiki kye mwajje mu kalulu keero si wano mwe nga bannakibiina ba National Unity Platform? Well, kyetwongedde okulaba mu kalulu ka LC bwe butaswala bwa gavumenti ya NRM bwe butaswala okulaba nti abantu baali balowooza nti bano abantu basobola okubba akalulu akamu bokisi naye n'akalulu ak'abantu ke basimba emugongo abantu ne basimba enyiriri nojja nobala omuntu nobala abantu nga ono alina abantu 3 oli alina 3 nolangirirawo abantu 3 nti awangudde era ekyo nakyo ndowooza kigenda kuwandiikibwa mu byafaayo kyekiri kyensookeddeko nti ffe tuteekateeka nitukola kye tulina okukola newankubadde twalina challenge y'amaanyi obutabeera na ssente ne tubeera ne challenges nyingi nnyo twagezaako okusimbawo bacandidates mu bitundu bingi mu ggwanga okay newankubadde of course so akugamba nti twatuuka buli wamu wonna olwezo challenges zetulina n'okuba nti bano bakireetera kipayopayo ne batuwa obudde butono nnyo okay naye twafuba ne tusimbawo bakandidate naye badde obiraba era ku press conference yaffe ya weekend tubadde ne bakandidate bangi abadde boogera ku nsonga ezaali ewaabwe naye butambi bwali butambula okay ate nalaba ekirungi ku mulundi guno nalabyeyo n'abantu abamu aba NRM nga bagamba nedda tuswaleko ng'abantu bavuddeyo ne balonda ssentebe waabwe nga ayina abantu 4 be bamusimba emugongo owakakiiko k'ebyokulonda n'avaayo n'adikiraringa ti omuntu afunye obululaana yayiseewo ekyeyamaani ate abamu ne babalangirira ku polling station nti ono awangudde naye declaration form gye batwala lwa returning officer ne batwala nga ndala ng'eraga nti wa NRM yawangudde so kya buswavu nnyo nti tutuuse ku extent eyo njagala kwebaza ennyo n'obuwombeefu obw'ekitalo abalabiriza abamu bafaaza ba reverend bendabye nga bavuddeyo ku nsonga eno era tubeebaza nnyo abakulembeze baffe mu ddiini abavuddeyo ne bavumirira ekibba obululu ekibadde mu kalulu ka LC ffe nga NUP kitwongera maanyi okulaba nga wetukutte weewo okay kubanga lugimu singa teri desperate yali badde tetuuka ku extent ebba akalulu ka LC naye ebyo byonna biraga nti wetukutte weewo okulaba nga bapalapalanya ne batuuka n'okwagala okubba akalulu ka ssentebe w'ekyalo okay oba n'abakyala wabiraba nga
bajja abamaje olusi ne batwala candidate ne bamuwamba ne bamujjawo olusi ne bawamba presiding officer ne bamutwala ne bamubuzaawo okumaliza nga balangirirwa NRM kitegeeza no ndi wetukute weewo ampuliriza omulungi 5-3-6-9-7 yesimu gyenjagala okubeko ndine David Lewis Rubongoya Ssabawandiisi w'ekibiina ekya National Unity Platform olutindo Radio Simba hello wangi sebo balokuwuliriza sebo tusayiza mukulu oyo nomusayi gwa zara ne wampewo Gaza Road esebo obudde ngeri tulina obutono ekituuki nti yo NUP yagira mu kaseera akatuufu olw'ensonga ligimu yaffe ey'abavubuka buli ligimu nnene nnyo ne NUP eri buli wamu wayala buli wamu ne banaakola batya ffe tuli bakakkamwe omukulembeze yakola bulungi nasooka navaako mu ggwanga nafuna ku mirimu naye munaye ffe tuli wa NUP Uganda yonna kobukola otya kokola otya ba NUP bannaye baati mwabale kuweereza tusigadde busayi gwa zara wampewo Gaza kale sebo neyanziza nnyo neyanze 5-3-6-9-7 yesimu gyenjagala okubeko lutindo Radio Simba hello Radio Simba wangi sebo wale kuweereza sebo iza sebo zebatongole nga ndeno mangira sebo no genda maaso sebo genda mu maaso nkuwulira sebo nze kyembadde ngamba wasajja abo ab'NRM bayaye nnyo naffe mu byalo eno akalukero kiwano bakakutemu nnyo kale 5-3-6-9-7 ndowooza kankome ku abo akadde keeko mukama wange siibula abawuliriza abatuliriza mwebale nnyo baganda baffe abakubye amasimu mwebale nnyo okukaatiriza byenjogedde first of all nti abaNRM tebaswala okulanga babba akalulu abantu ke basimba line mugongo ate ne muganda waffe akyogeddeko nti NUP eri buli wamu ekyo kyembadde njogera nti NUP kyetwala tugamba yo NUP is everywhere si mu Uganda yokka naye ne mawanga gonna abagoberera byetukola wano era abantu basimu nnyo so abantu baffe njagala kubebaza okutuwuliriza okutuwagira n'okutusabira twongere ffenna okwesabira ng'eggwanga Katonda jatusaasira embeera eno eriwo ekome abantu basigale nga banywevu nga bakola kye balina kukola president waffe twongere omusabira n'okumuwagira mu buli mbeera yonna twekunge tukole ebyo byonna bye tulina okukola Katonda ng'ali wamu naffe tujja kuwangula mwebalire ddala Ssaabasajja Kabaka awangaale ampuliriza omulungi nate omukulu anzikiriza akaseera we kanaaba nga tukafunye abantu abo abaateebwa nga bwe twali tubanoonyezaako katulabe oba tubanoonyako batubuulire nayogeddeko ne bakama bange ne ku nsonga 06 nazo tuzifundikira abantu bali eyo baali 8 layini y'abantu 3 kwegamba ate nga kifo kikulu nnyo ekyo kale musule bulungi wangaala ayibeene